Bino bye bifaananyi by'omusajja Namara Frederick Karuhanga bwe yalumbibwa abatemu abaamutema ebijambiya okumukuba amayinja ku Sekalotera, okumumenya okugulu n'omukono, era ne bamuyira n'amafuta ga petroli ne bamukoleeza akabiriiti n'ayaka omuliro era emagombe yasimbayo kitooke. Namara nga mukozi wa Jackson Twina Masiko alina faamu ku kizinga ky'Embeya mu gombola y'Empunge mu disitulikiti y'e Mukono. Obulabe buno bwamutuusibwako nga 15 omwezi ogwokusatu omwaka ogwa 2023. Namara alumiriza nti abamutuusaako obulabe baali bakulembeddwamu omusajja amanyiddwa nga Yasin Kasirye ne Jackson Sebitosi amanyiddwa ennyo nga Big Pig, nti era bano bakozi b'omusajja agambibwa nti munnamagye Major Maka Wanyama akayanira ettaka mu kitundu kino ne Twina Masiko mukama wa Namara. Naye kutuusa Yasin Kasirye oyo ne Big Pig nga beefudde bereje waawo n'obwogendayo n'obwogenda n'otandika ezo zikatosi n'obuuza Yasin ki is just a criminal minded person waawo ku bizinga mu nyanja. Namara alumiriza nti ku lunaku luno olwa 15 ogwokusatu 2023 bwe yali atwalira abakozi banne ssente yagwa mu kabinja k'abatemu bano abaamutema ne bamwokya okukakkana nga bamubyeko ne ssente eziwerera ddala obukadde 6 ate ne bamutwalako ebintu ebirala eby'omuwendo. Ne baanumba ne bankuba amayinja era nantema wano nankuba wano ejambiya era bwe naamala kugwa wansi era ne bamparura awo ne bamparura ne banzija eri ku miti ya Mwami Jackson ne bandeetera ddala ku lubalama rw'ennyanja. Awo poliisi bwe yajja ya Marine bwe yanzija. Nampala w'emirimu ku faamu ya Twina Masiko Godius Byaruhanga agamba nti amawulire g'okutemulwa kwa munnaabwe gwabatuukako era nga wayise ebbanga mukama waabwe Twina Masiko yamulagira okugenda aggulewo omusango ku poliisi e Mukono oluvannyuma lwa poliisi y'e Katosi okubalemesa okuyingiza omusango guno wadde nga be bajja omulwadde mu kifo abatemu we baamuleka. Ningenda Mukono nindoopa omusango nitulinda watererera we yaterera mpora ng'asobola kwogera nawe n'ajja e Mukono niye reportingira omusango. Namara agamba nti emisango gino gibadde gikyatambula ate abasajja abadde batambulira ku pikipiki oluvannyuma baategeerekeka nti bapoliisi baamwekiika ne bamukwata okukkakkana nga bamuguddeko emisango ogw'okwokya ennyumba ya Major Maka Wanyama n'okwonoona ebintu kyokka n'ateebwa kkakalu ka poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Era awo nimalawo ennaku 4 nali ngenda mu nnaku 5 nga ndi awo ku poliisi nga bangamba fayiro oberiwa oba fayiro eryeno oba fayiro eri mu kibi kyawo ate bo bankwata bagamba there is already sanctioned file so we are going to court. Kati bwe twatuuka ate fayiro nga sigiraba nga fayiro ate okugisoma nga byeriko kwegamba nga bali bwe basona bagamba bino nedda bino tebikwatagana era ncomplain nga wa DPP. Kati ono yeegayiridde kooti era mule ensonga zino mu bwenkanya kubanga mu kiseera kino atambulira mu kutya ng'alowooza nti abamutuusaako obulabe omulundi guli basobola okuddamu okumutuusaako obulabe sinakindi okumujja mu bulamu bw'ensi. Tosobola kukwata statement omuntu agambe nabye nti nga statement y'okubbe nti ate gy'oleeta n'ogambe no statement ekola ku musango gw'obutemu. Ebyo titwasoma amateeka naye ndowooza it's unethical era it is illegal. Wabula munnamagye Major Maka Wanyama bwe tumutuukiridde ku lukomo lw'essimu agamba nti amaze ebbanga kyenkana lya myaka 3 ng'anoonya Namara okutuusa lwe baamukutte nga bamuvunaana okwonoona ebintu bye. Twali tumunoonya emyaka 3 so last week mwana yatuyamba etumufuna mukwata kati land protection ya mukwata nemulete Mukono agende mu kooti kwa case already sanction. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weesigire agamba nti ensonga zino bazimanyiiko era nga ziri mu ofiisi ya Ssaabawabi w'emisango gya gavumenti. Omuntu yenna alina okwemulugunya ku butya okunoonyeza we kugenze asobola okutuukirira ofiisi eyo n'agoberera ne bapuliida be. Naye nga kunoonyereza ku nsonga z'ettaka eriko kukyagenda mu maaso nga waliwo n'emisango ejja kuggulwawo mu kooti ya civil. Tujja bba tugoberera ebiragiro byonna ebinaaba biweereddwa ku fayiro n'ebinaaba bivudde mu kooti ku nsonga eyo. Kigambibwa nti abagambibwa okutemula Namara
sigwe mulundi ogwasooka waliwo n'omusajja omulala amanyiddwa nga Ntambi eyatemulwa abantu bano be bamu nti era babadde bano bakayimbulwa mu kkomera olw'omusango ogw'okutemula Ntambi.